okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama atuwadde omukisa n'enkya ey'olwaleero okutukeesa nga tukyali balamu. Ekitiibwa n'ettendo bibye. Bassebo ne bannyabo ntuusa okusaasira kwange eri abataasuze bulungi, eri abafunye ebirooto eby'entiisa ne bibakanga okuyita mu kiro, eri abayingiriddwa ababbi, eri abalwadde tabafiiriddwa. Njagala okubategeeza nti Mukama afaayo. Ate era nyongera okubaaniriza ku pulogulaamu yaffe ennanzi eyitibwa Ensula ey'Enkya. Mutuyigira akasisimuka ne tutambula nga tulina amaanyi mu byonna bye tukola okuyita mu lunaku, kubanga emyoyo gyaffe giba giridde nga gikkuse, nga n'ebitunyeenya tebisobola tutusuula kubanga tuvudde ewaka nga tulidde emmere ey'omuki, emmere ey'omwoyo. Twebaza Mukama olwa terefayina yaffe ennanzi eya 3ABN TV etukozeemu omulimu omulungi ennyo okutuwanga puroguramu okuviira ddala ku makya okutuusa obudde okuziba, ate nga n'ekiro puroguramu ezo zibeerako. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti mwekuumire ku 3ABN TV kubanga ebeerako obubaka essaawa 24. Tebuvaako. Ate naawe nkwegayiridde bw'okwata remote yo ogwanga ku 3ABN TV tokyusa kalimiko. Remote giteeke wala, gikwate ng'oyongeza ddoboozi oba okukendeezaako naye nga tokyusa kyano yo. Bassebo ne bannyabo, olunaku olw'eggulo olwa Sande twayize ku mutwe gwabadde kugamba nti Amagedoni. Ne tulaba nga Amagedoni kyali kitegeeza olusozi olutukuvu. Abaana ba Isirayiri ne tulaba ekigambo ekirala nti Mowed. Ne tulaba nga abaana ba Isirayiri bagendangayo ekifo ekyo ne kikolanga ekkuŋŋaaniro we baasinzizanga. Era ne tulaba ne ku lusozi Kalumeeri ng'abaana ba Isirayiri tulaba nga Nabbi Eriya awamu ne bannabbi ab'obulimba oba ababbayaali we baakwata essaddaaka nga balinda bonna omuliro. Bannabbi ab'obulimba ne basaba, ne bayimba, ne bazinira mu maaso g'abalubaale baabwe, wabula ne batasobola kufuna muliro ogwo, bakatonda baabwe ne batabayamba. Naye tulaba nga Katonda waffe ow'omu ggulu gwe tukkiriza ya Eriya yamuwa omukisa. Mukisa ki gwe yamuwa? Nti ye olwasaba ate omuliro ne guva mu ggulu ne gujja ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa. Ne tulaba nga Katonda waffe tatuyiwangako. Ate era Katonda waffe bulijjo ne bulijjo abeera naffe, alwana naffe kasita tumwesiga okuviira ddala ku ntobo z'emitima gyaffe. Bassebo ne bannyabo, twayongedde okulaba nti olutalo olunene oluliwo luli wakati wa ani anaasinzibwa. Ani anaasinzibwa. Ne tulaba nga Sitaani yeegulumiza. Mu kwegulumiza okw'amaanyi nti yayogera mu kitabo kya Isaaya 14 nti ndirinnya okusinga oyo ali waggulu ennyo, ndituula ku lusozi olutukuvu ate era ndituula mu ggulu. Bassebo ne bannyabo, ng'ayagala kweddiza ntebe y'obwakatonda, naye nga bwe kiri nti Katonda ye tawangulwa n'awangula. Tulaba nga ateeseteese ne bakabaka okulwana olutalo olunene, okulwana ng'alwanagana ne Katonda butereevu. Naye wano tulaba nga era tajja kuwangula kubanga Katonda waffe ye muwanguzi. Twakomekereza olunaku olw'eggulo ng'omuwandiisi awamu naffe nga tusaba nti Mukama atuyambe tulebeere mu ggye lye, so si eggye lya Sitaani kubanga ligenda kuwangulwa. Ne tuleka ekibuzo mu ddiiro nti gwani gw'onaaweereza? Onaaweereza Katonda oba onaaweereza Setaani? Bassebo ne bannyabo, Mukama tumwebaza. Olunaku olw'eggulo nzikiriza nti twayize bulungi era ekyokuyiga eky'eggulu kyatukoze bulungi. N'olunaku olw'olwaleero
Monday nga 8 September tugenda kuyiga ku mutwe ogugamba nti kiwedde. Omutwe ogugamba nti kiwedde. Katusabe nga tugenda tutandika. Sacho n'okwagala ku birungi nnyo Mukama gye tuli. Ogulumizibwe otenderezebwe obw'ekitiibwa kubanga osaanidde. Ate nga tugenda okuyiga tuyigirize omwoyo omulungamye era atulungamye. Okusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Agambye nti kiwedde. Agambye nti ow'omusanvu n'afuka ekibya kye mu kubbanga, eddoboozi eddene ne liva mu yeekaalu mu ntebe ey'obwakabaka nga lyogera nti kikoleddwa. Kubikkulirwa essula 16 olunyiriri 17. Kanduddemu. Agambye nti ow'omusanvu n'afuka ekibya kye ku bbanga, eddoboozi eddene ne liva mu yeekaalu mu ntebe y'obwakabaka nga lyogera nti kikoleddwa. Kiki ekyali kikoleddwa? Katugende maaso. Omunnyonnyozi yannyonnyodde bw'ati: ebibonyoobonyo omusanvu bwe bitandika okufukibwa ku nsi, omukka gujjula yeekaalu ey'omu ggulu mu bungi obutagambika, tewali muntu eyayinza okuyingira mu yeekaalu. Nga tusoma mu kubikkulirwa essula 15 olunyiriri olw'omunaana. Katonda yekka ye asigala mu yeekaalu. Oyo yawa ebiragiro bamalayika 7 okutandika okufuka ebibonyoobonyo. Nga bwe tusoma mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 16 olunyiriri olusooka olugamba nti n'empulira eddoboozi eddene eriva mu yeekaalu nga ligamba bamalayika 7 nti mugende mufuke ebibya 7 eby'obusungu bwa Katonda. Tulaba nga bamalayika ab'enjawulo baalagibwa Katonda, bamalayika 7 Mukama nga abategeeza okugenda okufuka ebibya byabwe ku nsi. Era bwe tuba tulaba nti ow'olubereberye n'agenda n'afuka ekibya kye ku nsi, ne wabaawo ebbi ezzibu ku bantu abalina enkovu y'ensolo era abasinza ekifaananyi kyayo. Banenga kitalo. Ebbwebbi onofuna katulututu n'okatakula ne kaleetebwa n'olaba nga kakumazeeko emirembe. Naye kati olwo ebbwa Mukama lyalitukuba lyo liribeera litya? Ebyo n'ebyokuyiga tuzinga tubiyiga mu kasimu kakaffe kano ak'okubikkulirwa. Bassebo ne bannyabo, tusaanye okubeera abeetegefu eri buli ekijja. Twewale nnyo okugoberera ebyensi, twewale nnyo okugoberera enteekateeka ya Sitaani. Sitaani ye aleese ebicupuli bingi ddala okusobola okubuza omwana w'omuntu okumujja Katonda. Naye tulaba nga abanaajeemera eddoboozi lya Katonda ne basinza ensolo n'ekifaananyi kyayo balifuna ebbwebbi. Owokubiri n'afuka ekibya kye mu nnyanja, ne wabaawo omusaayi ng'ogw'omufu, na buli mwoyo omulamu ne gufa n'ebyo ebyali mu nnyanja. Ate wano kyo gujja kuba gujabagidde, kubanga bino nabyo birituukawo. Owokubiri bwe yafuka ekibya kye ku nsi ku nnyanja, ennyanja zonna ze tumanyi mu nsi, zireka Victoria, leka Albert, leka Kyoga n'endala nnyingi nnyo, zonna zijja kufuuka nga ziringa musaayi. Ate mu kubeera ng'omusaayi nga zivaamu n'ekivundu ng'ekyomufu. Kyannaku nnyo, kyannaku ddala. Annyonnyola agamba bw'ati nti era ye Katonda ayogera ensalessale w'ebigambo ebiri mu lunyiriri olwaleero nti kikoleddwa. Kiki kye yali agamba nti kikoleddwa? Yali ayogera ku bibonyoobonyo 7 bamalayika 7 be yatuma. Yali ayogera ku bibonyoobonyo ebyo 7 nti nga buli omu bwe yamulagira. Tujjukire era tumanye nti ekigambo kya Katonda ekisokera ddala tekiddibwamu. Kasita akifulumya ng'akyogedde kiba kyakutuukawo. Tubeere beegendereza nnyo, Mukama atusaasire tuleme okubeera bannampulira zibi, tukole Katonda kyayagala. Ebonyoobonyo ebyo bireme tutuukako. Naddala muganda wange mwannyinaze ggwe ali ku 3ABN TV. Agambye nti ku nkomerero y'obuweereza bwe obw'oku nsi, Kristo mu ngeri y'emu
yalangirira Katonda yali agambye nti ku nkomerero y'obuweereza bwe obw'oku nsi Kristo mu ngeri y'emu yalangirira wa Katonda yali abonaabona n'okukaaba ng'alekeddwawo olw'ebibi by'ensi eno nti kiwedde, nga bwe tusoma mu kitabo kya Yokaana essula 19, Yokaana essula 19 olunyiri olwa 3 Katulusome agamba bw'ati 19:3 agambye nti awo Abayudaaya kubanga lwali lunaku lwa kuteekateeka emirambo gireme okubeera ku musaalaba ku lunaku lwa Sabbiiti, kubanga olunaku lwa Sabbiiti eyo lwali lukulu, ne basaba Piraato okubamenya amagulu gaabwe amagulu gaabwe balyoke bagibweko. Tulaba nga Yesu Kristo ku musaalaba yayogera nti kikoze eki kiwedde, amakulu gaakyo nti omugwagwa asigale nga mugwagwa n'omutuukirivu asigale nga mutuukirivu. Naye bassebo ne bannyabo tuweereddwa omukisa kubanga Mukama yadde nga yatuleka nti obuli omu asigale bw'ati, omugwagwa asigale nga mugwagwa n'omutuukirivu asigale nga mutuukirivu, tatulese, ayongedde okubeera awamu naffe mu kutuluŋŋamya, mu kutubuulira by'ayagala. Bassebo ne bannyabo agambye nti ng'ali eyo alengejjera ku musaalaba omwana agambye nti ng'alengejjera ku musaalaba oyo atamanya kibi, oyo eyakyawa ekibi yafuuka ekibi ku lwaffe ffenna. Tugambeko nti amiina. Yesu Kristo yeetika ebibi byaffe era n'afuuka ekibi ku lwaffe ffenna. Essaawa nga zaawulikika ng'empeweevu zaawulikika ng'empanvu ez'obulumi, okunyolwa, Abakoliiso essuubi nga n'obutamutegeera balowooza nti Masiya yajja ng'omulwanyi namige eri abantu be abaali mu bunyage. Bamulowooza nti yajja okuwangula obwakabaka bwa Ruumi. Ebirowoozo by'abantu obiwulidde nti bano bo baali balowooza nti Kristo okubeerawo kwe yali azze ng'ayagala okuwangula obwakabaka bwa Ruumi, ateekewo obwakabaka obw'eggwanga ery'Abayudaaya buyitimuke. Kyova olaba baayiganya nnyo Yesu. Ayongera okunyonyola n'agamba nti ateekawo obwakabaka obw'eggwanga ery'Abayudaaya litutumuke, nga basamaalirira okulaba wakati mu kusoberwa essuubi lyabwe nga lisaanawo nga balaba, era ekyamazima obulamu bwa Kristo ku nsi bwali bukomye okumala akaseera, naye ekyo Kristo si kyekyali kimuleese. Bassebo ne bannyabo, waliwo owooluganda omu eyabuulira ku bubaka mu kkanisa gye nsinziza n'agamba nti tolowoolezanga muntu. Ate nga kye kituufu, tolowoolezanga muntu kubanga ye osobola okumulowooleza ekintu nga takirowooza nako nga ye ali ku kirala, naye olw'okuba omulaba n'oteebereza buteebereza n'omulowooza okubanga kyekyo kyaliko. Omusajja ono Yesu Kristo baali bamulowooza okubanga yali ayagala kuwamba bwakabaka bw'e Ruumi, era bw'amala okuwamba obwakabaka bw'e Ruumi olwo akulaakulanye obwakabaka obw'Obuyudaaya bubeere busukkulumu nnyo
bumanyikwe era buyitimuke, so nga ate ye Kristo ekyali ekigendererwa kye eky'omu nsi kyali kyakulokola mwana wa muntu kuva mu kibi. Kyali kyakulokola mwana wa muntu kuva mu kibi. Agambye nti Kristo si kyekyali ekigendererwa kye ekyokusaanyaawo Oluumi n'okuyitimuka kw'Abayudaaya. Agambye nti ebigambo ebikomererayo bye yayogera ng'ali ku musaalaba byali byogera ku buwanguzi. Tugamba nti amiina. Kristo bwe yafa mu butuufu yakuba ekkubo erituuka mu bulokovu eri olulyo lw'omuntu. Tugamba nti amiina. Oluggi lw'obulamu obutaggwaawo lwali luggaddwa nga tannawaayo ssaddaaka kaakano lwaggulwa eri buli yenna eyeetwalira ekirabo kya Kristo. Tugamba nti amiina bassebo ne bannyabo. Yesu Kristo tulaba nti yajja n'aggulawo oluggi olwali luggaddwawo. Ye nga ajja atamanya kibi era yakyawa ekibi ng'afuuka ssaddaaka eriffe aboonoonyi, n'ayambala omubiri ogw'ekibi asobole okulokola omwana w'omuntu era olulyo lw'omuntu asobole oddufunira obulokozi. Era tulaba nti Kristo Yesu ly'ekkubo ery'obulokovu eri olulyo lw'omuntu. Agambye nti bw'ayingira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Bwe tusoma mu Yokaana essula 10 olunyiriri olw'omwenda. Era mu ngeri y'emu ebiribeerawo ku Kalumageddoni birifaananamu n'ebyaliwo ku lunaku lwe yakomererwa ku musaalaba kumpi ensi yonna. Ku Bikolwa 16:14 katumusome tulule bw'atugamba. Ku Bikolwa essula 16 olunyiriri olw'14 lugamba bwe luti: tekubanga gye mizimu egy'abalubaale egikola obubonero ekigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'olunaku olukulu olwa Katonda. Bassebo ne bannyabo, awo nawo tulirabirawo ekigambo nti kiwedde, nga tewakyali kibi nate, kubanga Sitaani bw'aliyimirira nga yeewera okulwanagana ne Katonda, Mukama Katonda alikoleza omuliro okuviira ddala mu nsonda ennya ez'ensi, Sitaani n'alyoka asaanyizibwawo. Wano kyava atunyonnyola ng'agamba nti kumpi ensi yonna erindirira nga bweruubirira nti nga beeruubirira beebo abaliko akabonero ka Katonda omulamu. Embeera erabika ng'ey'entiisa. Abantu ba Katonda bakubisibwamu emirundi n'emirundi. Okufa kulabika nga kusembedde. Omulokozi waabwe abeerabidde. Kyali kibuuzo. Kanziremu statement eno nti nga beeruubirira beebo abaliko akabonero ka Katonda omulamu. Embeera erabika ng'ey'entiisa. Abantu ba Katonda bakubisibwamu emirundi n'emirundi. Okufa okulabika nga kusembedde. Omulokozi waabwe abeerabidde. Nti abantu ba Mukama bano abalindirira Kristo, omulokozi waabwe abeerabidde. Olw'okubonaabona kwe balimu abeerabidde. Olw'obwavu bwe bayitamu abeerabidde. Olw'okubeera nga community gye balimu bafuna ebirungi bo nga tebabifuna, omulokozi waabwe era omununuzi waabwe abeerabidde. Banne be babeeramu balaba ebyamagero babifuna bingi nnyo okuviira ddala mu makanisa gye basinziza. Ye gy'agenda tafunayo kyamagero,
Kitaba kitegeeza nti omulokozi we amwerabidde? Nedda, abatamwerabidde. Kikoleddwa ku musaalaba, omulyango ogw'obulokozi gwaggulwawo. Tugamba nti amiina. Ekkubo eriyingira mu mulyango okugenda mu bulokovu gulituuka ku kabonero ku kibonyoobonyo ekisembayo. Kristo alijja okulokola abantu be. Tugamba nti amiina. Basonde ne bannyabo, ensi eno enyigiriza, paawo mirembe, n'abamu okuseka twekaka bwekasi, buli omu emunyigiriza lulwe. Naye basonde ne bannyabo, Mukama Katonda waffe ategekedde ensi empya, ategekedde ensi ennungi, ategekedde ensi etali mu kulumwa, ategekedde ensi etali mu kukaaba. Wano kyava agamba nti Kristo obutuukirivu bwaffe, wano kyava tugamba nti ku musaalaba omulyango gw'obulokozi gwaggulwawo, ekkubo eriyingira mu mulyango okugenda mu bulokozi gulituuka ku nkomerero ku kibonyoobonyo ekisembayo. Kristo alijja okulokola abantu be. Nti ne mu kiseera kino ekyokubonaabona, Kristo agenda kubeerawo alokole abantu be. Kristo obutuukirivu bwaffe, Kristo obulokozi bwaffe watuuka ku buwanguzi ku musaalaba, era twesiga nti era olituuka ku buwanguzi omulundi ogwokubiri e Kalumageddoni. Tugamba tutya bassebo ne bannyabo? Tugamba nti amiina. Okwongera okuyiga tujja kusoma mu kitabo ky'Abebbulaniya essula 9 olunyiriri lwa 24 paka ku lwa 27, Bebbulaniya essula 12 olunyiriri olwokubiri kubikulirwa 21 olunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'omusanvu. Bassebo ne bannyabo, mbagaliza emikisa gya Katonda, naye nga bwe tuyiga nti ekigambo kiwedde kyayogerwa ku musaalaba gwa Kristo Yesu nga agenda okufa, ate era kiwedde ne kyogerebwa, kigenda kuddamu kyogerebwe ku lunaku olukulu olwa Katonda nga ensi ezingibwako n'ekibi n'enkomekerero y'ekibi. Bassebo ne bannyabo, omukisa gwe nkusabira nange gwe neesabira, Mukama anzize bujja, naawe akuzze bujja. Bw'ali kumyawo obwakabaka bwe, ffenna tusaanira okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Bye tuweereza, obudde bwaffe bwe tuwaayo okuliiza ekigambo kya Katonda buleme kubeera bwansa, bubeere nga tebuliimu makulu, wabula kabutuyamba okuzimba emyoyo gyaffe gibeere minywevu, era tugoberere Katonda nga bw'ayagala. Bassebo ne bannyabo, ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero kikomyawo. Mbagaliza emikisa gya Katonda mu byonna bye mukola. Mukama bawe omukisa. Katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala ku birungi nnyo Mukama gye tuli. Ogulumizibwe otenderezebwe bw'ekitiibwa kubanga osaanidde. Tukirabe n'olwaleero Mukama ng'ekigambo kiwedde kigenda kwogerebwa ku lunaku luli ensi lwegenda okuzingibwako, ku lunaku luli lwogenda okukomya ekibi, ku lunaku luli Mukama okubonabona kulikoma eri abatukuvu, abatuukirivu Mukama abadde basaanidde okuyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye Mukama, essaala yange gye nsaba ate nga nsabira ne bannange bonna Mukama, kusaba nga nkwegayirira otuwa omukisa tusaanire okulabisibwa ku nnyanja ey'endabirwamu nga tuwangudde ensi eno ey'ekibi. Ayi Mukama, kuba ye etunyigiriza, etumazeemu amaanyi, etumazeeko emirembe. Mukama, tukusaba nga tukwegayirira otuyambe. Tukusaba nga tukwegayirira ayi Mukama Katonda waffe, otuwa omukisa gwo. TV yaffe eno eya 3ABN TV Mukama, tukwebaza olw'ekirabo kye watuwa eky'omukutu guno okusobola okubunyisaako Mukama enjiri n'obubaka bwa malayika abasatu mu nsi zonna. Tukusaba nga tukwegayirira Mukama, giwa omukisa buli mukozi akola ku eno TV yaffe, muwa omukisa Mukama. Kalaba omukisa mu buweereza Mukama. TV yaffe eno Mukama nayo giwa omukisa, buli programu gyekola ebeere nnungi Mukama, n'abantu bazaagale era bebazettanire olw'okubateekateeka olw'omwoyo emyoyo gyabwe olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tubeere mu byonna kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mbagaliza emikisa gya Katonda n'ekisa kya Katonda kibeere nammwe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.